Alright, baganda bange ne bannyina zamanya nga bulijjo nze yeekolera. Ngamba muti oba musiibye mutya buli omu mu kiti kyo. Naffe gye tuli mpola mpola muzeeyi Ddunda akyalunda. Mbakoowoola mmwe abatannatwegattako okujja okutwegattako ate nawe yakatwegattako. Sharinga ogambe munno nti yeekolera atuuse. Amanya bampita yeekolera. Enkola yange eri nti ntandika n'abantu 50. Ntandika n'abantu 50 nzijembayo ku lukwe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mweyayagalidde okutta Reverend Father Richard Mugisha w'ekigo ky'Ebisanje mu Masaka. Olukwolo naye naddu baleetera era ne bwe lwamulemeredde okutuukiriza mission bwe yagaanye n'anyiiga bunyiisi n'amusiba asobolera okumutigumbulira mu kkomera. Amanya bampita yeekolera. Sharinga video etuuke ku bantu 50 be tutandika nabo anjira mbayimbiramu ng'enkola yange bweri. Dennis Nisi nkutumidde. Kugonza Mariam naye nkutumidde. Shafiki Zedi Kale mukwano. Okuva awaka nabadde nkimanyi timulinze nnya nti nabamanyiza okubawaayo eby'omuddiringanwa. Nina omuntu oba abalabi olowooza ki gubangako oba omunene wadde neegubako amasiga wandirowoozezza nti byebifo mubeera ebinyuvu byenfumbukula. Asaana atiibwe Mukama yankola ng'ayagala nanjoyota. Waliwo abanyiize mbalaba nti neewaana nnyo naye bw'olivaamu ebinyuvu. Bagamba bange kaakati nsaba muteeka emitima. Omanyi biri byonna leka ebyabaka abandi bye nabuulizaako omusawo. Ate nga n'omukyala yanoba n'embeera mu mulunga n'emulujja ekigere olaba kintu ti. Empozi n'amadda nga nva gye ngukoona omubisi. Ndowooza tutandikire wano baganda bange muweza 5. Tutandikire wano okukunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne banywanyi be abajja okuzikiriza okutta n'okubba. Gye buvuddeko wiiki ewedde nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yasindika omutemu atemule bwana mukulu w'ekigo ky'Ebisanje mu Masaka Reverend Father Richard Mugisha asobole okumumiza omukka gw'ensi. Asobole okumulesa obulamu bw'ensi eno ng'ayita mu kumumiza omusu. Ekigendera kya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga bwe nabagamba ye tayagala muntu avaayo n'ayogera ku bikyamu bye. Ayagala akole ebikyamu byonna mu ggwanga Uganda nga teryamugambako nti mukulu okola ki. Ayagala atigumbula abantu ng'ensi ezinze buzinzi mikono bweti. Ayagadde amuwaane nti kyekyo mukulu kyokola taata kya muwendo nnyo bw'oba tosobola kumuwaana osirike. Tayagala amwogerako. Kakati Reverend Father bwe yavaayo n'atandika okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'obutemu nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'asibye ku bannayuganda n'okulaga nti Uganda olwaleero yeetaaga change era nga change yali Bobi Wine n'ababaka ba Nuupu oba bakulembeze ba Nuupu muli w'obasanze. Era n'alaga nti NRM kabonda akatalumirirwa Uganda. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bamuyita omusango bijanjaalo. Omusango bijanjaalo obirya ne bikuddira mu ttumbi. Kakati nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yasooka n'amussa akasiiso naye nga yamulaba byakola. Munnange waayise mmeka? Waliwo anaŋŋambye nti nina eddoboozi ly'abasudde era ne feesi nina ye ndi mubi nga ye. Ewale kusiima panawo viiki nawe nsanyusa okukulaba mukwana. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yamussa akasiiso. Akaseera ne kamala okuyitawo ne tumaliriza okulonda. Yabadde amusindikidde omutemu Kamiza Bulamu asobole okumutigumbula. Kamiza Bulamu gwe yabadde amusindikidde yasanze musajja wa Katonda akyaliko ekisa ky'Omukama n'agamba nti ono akyalina ebyokuweereza abantu bannaddiini gattako bannankyukakyuka nkyamwetaaga mu bulamu bw'ensi eno. Era Reverend Father Mukama yasobodde okumubeera okukkakkana nga poliisi ekutte Kalibutemu eyabadde azze okumutemula. Kalibutemu eyabadde azze okumutemula bwe bamututte mu kaduukulu ku station y'e Masaka yafiiriddeyo. Ekyo kitegeeza ki?
nti mission yabadde mulese yabaddemu abanene ababadde bamutumye tebamulinze kwasa byama tebamulinze genda mu koti tebamulinze kwogera ni yabadde amutumye tebamutigumbula nebamumiza omukka gw'ensene nga bwe nabagamba nti eyo nkola ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni buli lwakutuma ku mission ennene nekulema mu buli ngeri oba ogenda kwogera ebyama olina okubeera eliminated olusi ne bw'oba ogituukiriza bw'alaba nga bannayuganda bagiwadde nnyo attention batandise ogibuulirizaako agamba bugambi nti gwe nno sigenda kusobola foveo sharinga video nga lwaki oba tonna sharinga gwe muganda lwaki obeera Nakyemalira nga Museveni lwaki oyagala information eno gye ndi mukuwo gyesigalize bwomu gisaasaanye ne bannabalaba bakimanye nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi kizepa kanywa musaayi yenkola ye buli wakutuma ku mission ennene kasita olemererwamu katono oba n'ogituukiriza abantu ne balaga nti bagiwadde attention mu buli ngeri alina okutta okubuza obujulizi bwe kiba nga ddala kituufu nga si ye yatumye era si ye yasindise omutemu atigumbule bwana mukulu Richard Mugisha mu kigo lwaki yafudde lwaki yafiiridde mu kaduukulu ka poliisi era n'enfaaye oba alipoota ku nfaaye neetafulumizibwa nti yafudde kino oba yafudde kino zonna alipoota ze bafulumya nkyamu automatically be baamusse oluvannyuma lw'okulemererwa mission ng'ate bakimanyidde ddala bulungi nti keyalemereddwa mission bagenda musimba mu kkooti oba bannamawulire bagenda kubeera kufuna interest mu mboozi eno batandike okumunoonyerezaako paka lwanaayogera ekituufu mu mboozi y'eggulo nabalaze nti ezimu ku nsonga eza Salokeeki mwalimu okufa kwa General Katumba Wamala. General Katumba Wamala yamugamba si weebatyo we bakwate ensonga z'okunoonyereza naddala mu keesi erimu obutemu naddala ku muntu omwamaanyi nga nze mu ggwanga era ow'omugaso minisita omulamba ate yadduumirako ku magye yadduumirako ne poliisi otandika okuparadinga basuspect nti baabana ababadde basise General Katumba Wamala. Lokeeki bwe yawuliriza emboozi ya Katumba Wamala yamanya nti ono mukugu munnange ate musajja mukulu okunsinga ate era mukugu nnyo mutendeke mu by'ekinnamagye n'ekijaasa. Bwayogera ensonga eba ntuufu sigenda kuddamu ku parading aba suspects ekyava mu kiraba blood clot bomb clot. Kakati kintu kyekimu kye baakoze Masaka mu kigo ewa bwana mukulu suspect yali yamulumbye mutta bagenda ne bamunyigira mangu mu kaduukulu ka poliisi. So omusajja wa Katonda w'amaanyi nga Reverend Father Mulamba omuntu bwe yeegezaamu okumutta toyinza na kumusiba n'abasibe balala Masaka omuteekeko obukuumi obw'amaanyi okutuukira ddala ku kinyusi kwani yabadde amutumye okutta musajja wa Katonda naye olw'okuba nti bo be babadde bamutumye bagambye nti nno omujega mission bweba yamulemye alina okubeera eliminated. Tetuyinza mulekawo kugenda nga asamwa byama ngawe nabagamba nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi kizepa akwate ejjinja limu nenga agenda dikubye ebirimbe biwera era mu buli kyakola abeera ne plan B. Mission bwe yalemye omwana okutuukiriza ne bamutta ne bamugjawo kakati ate omusango bagutadde ku Reverend Father nti ye yakubye suspect n'amutta era olwaleero ali ku musango gwa Manisirota. Olwaleero Reverend Father ali ku musango gwa Manisirota omutemu yamulumba okumutta bwe yamwetakkuluzaako n'ayita poliisi ate olwaleero bwe yafiiridde mu kaduukulu kaabwe balaga nti Reverend Father ye yamusse n'abagambye Yoweri Kaguta Museveni bamuyita musango bijanjalo mbo bijja kumaca ne bikuddira mu ttumbi. Kakati Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mu buli ngeri alina enteekateeka nga we yalemereddwa okumusanjagira wali wakiri okumutwala avundire mu kkomera emyaka gy'atamanyi muwendo. Kino kikuzaayo ku nfa z'abannaddiini abazzenga boogera amazima. Omukulu abadde atwala kkanisa y'aba Orthodox Yona Luwanga
yavaayo n'agamba nti NRM etulugunyiza abantu naye akaseera kaayo kagenda kutuuka era n'agamba nti bo balowooza tebalivaako era n'ayongerako n'agamba nti eno ye gavumenti gyakyasinza okulaba embi mu byafaayo bya zi gavumenti kubanga abadde musajja mukulu buli gavumenti okuva ne ku z'abazungu yazirabako waayita akaseera katono naddusibwa mu ggwanga lya Buyonaani busimanyi olubuto lumuluma era okukkakkana amawulire ne gatutuukako wano ti musajja wa Katonda afudde nabagamba nti omusango gw'olunaku olwaleero gwe gusala emikadde bwe tukeera ku makya nga tutankana bulijjo abba enva ewaka naye nga bulijjo emba zibbibwa olwalo ne bakusanga ng'ovulubanye amasavu g'ennyama ku ngalo oba ebinyeebwa ku ngalo kyokka ng'ate enva ziraga bazikuttemu otomatikale bulijjo gwe abadde abba enva ewaka kakati no kyo kyeraga lwatu nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa omumpembe ono bulijjo amanyi bulungi ku nfa z'abannaddiini naddala ababadde vibrant ku nsonga eziruma bannayuganda gwe sooka weebuuze lwaki abasumba b'abalokole bano naddala abayimba abeewo bo tebafa bya kijega sooka weebuuze lwaki abakatuliki aborthodox abasiraamu be batigumbulwa kubanga bo tebatiiririra nsi tebatiiririra Mukama Katonda wabaga nti yogera kino kyaba agenda okwogera ate nakyemalire yeefuula Katonda w'okunsi ekyo takyagala kakati ndowooza olwaleero mwe bannayuganda muzudde ekituufu kwani yattayo na Lwanga omusango gwa Richard Mugisha Reverend Father mwana mukulu w'ekigo ky'e Busanje mu Masaka okukwatibwakwe n'okwagala okutigumbulwakwe kubazzeeyo ku misango emikadde ng'omusango gw'okugezaako gw'okutirimbula Yona Lwanga Cheki Mzata ne batulimba nti yafa COVID n'omusango mukitegeera mmwe baganda bange ne bannyinaze njagala kino kibazzeeyo ku musango ogw'okugezaako okutirimbula sorry munsonyiwe mumanyi ono abadde ku simu ancyankalanyizaamu abadde ankubira njagala omusango wa Reverend Father ono gubazzeeyo ku nfa ya Muzaata njagala gubazzeeyo ku nfa ya Yona Lwanga njagala gubazzeeyo ku nfa ya musajja wa Katonda Cyprian Kizito Lwanga teweerabira nti mu mwaka gwa 2018 Dr. Cyprian Kizito Lwanga oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ekyaddirira kwali kufa kubanga kwolwo yasimattuka naye era abasajja bamupangira bw'oba ojjukira bulungi musajja wa Katonda oyo wadde abasinga twamukuba yatuuka n'okugaba bannange oba okulonda kwongezebweyo nga ye alaba bannayuganda naddala ab'enkyukakyuka batuuse okuttibwa ekigendererwa kye mu kyo kyali nti okulonda bwe kwongezebwayo jjukira ssemateeka agamba nti ekisanja kyo bwe kiggwako eggwanga oba nga liguddemu ekintu kyonna ekyetaagisa okwongezaayo okulonda oyo abadde president alina okukwata obuyinza n'abuteeka mu mikono gya Ssaabalamuzi oba sipiika mu bufunze nakyemalira yakirabanga tasobola kubeera bweru wa bukulembeze era yakirengerera wala n'agamba nti nno bano abantu we banteeka ebweru w'obukulembeze ssaawa yonna mbeera kapuuti oba bagenda kunsiba kubanga akimanyi nti ebikolobero bye tebimusobozesa kubeera bweru wa ntebe okujjako nga gwataddewo wuwe yensonga lwaki olunaku olwaleero alwana nnyo aleete mutabani we kaakati Cyprian Kizito Lwanga ekimutigumbuza kugezaako kuteekawo mbeera eyongezesaayo kulonda ate nga ssemateeka agamba nti bwe kweyongerayo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni automatically alina ova mu buyinza addeko ebbali gw'olowooza lwaki His Excellency Bobi Wine yali asaba okulonda kwongezebweyokko nakyemalira n'abuguutana n'agamba nti okulonda kugenda kubeera scientific ne campaign zigenda kubeera scientific
mu buli ngeri ng'ayagala kubeewo abba obululu kubanga tasobola kubeera bweru wa ntebe. Ekitta bannaddiini olunaku olwaleero njagala kikuzzeeko mu myaka emikadde. Teweerabira nabagamba nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ayita Janani Luwumu ayita Idi Amin Kijambiya mbwera ye yattane Janani Luwumu mwaka gwa 1977. Mu Idi Amin yawendula abasajja be ne bagenda ku kasozi e Namirembe ne batema omukulu Janani Luwumu ne bamutigumbula ne bamutta. N'oluvannyuma ne bakapanga nti kabadde kabenje. Naye nga bwe mbagambe nti omusango gw'olwaleero gwe gusala emisango emikadde. Ekitta bannaddiini ku mulembe guno ku regimu ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'ekisiba bannaddiini naddala Abayisiraamu. Sharinga video nga lwaki tosharinga? Kikulagira ddala nti olw'okuba y'omu ku baali abayeekera ba Foronasa abayeekeranga Idi Amin nga basinziira e Tanzania era ye yatta ne Janani Luwumu. Kugambye omusango omupya gwe gusala emikadde. Okyalina okubuusabuusa kwani yatta Janani Luwumu? Ddala Idi Amin bw'oba okikakasa ye yatta Janani Luwumu. Zibula amaaso ge Munnayuganda. Tikyalumbu ye yabagambanga nti alina amatu awulire. Zibula amaaso ate naawe alina amatu wulira n'alina obwongo. Njagala obutaggulwe era obuzuula amazima n'ekituufu kwani yatta Janani Luwumu ng'osinziira ku bigenda mu maaso olwaleero mu ggwanga. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni automatically ye yatta Janani Luwumu ng'ayita mu kabinja kakaabayeekera aka Foronasa amakanda ge kaali kasimba e Tanzania wa Julius Nyerere nga batawaanya Idi Amin ne gavumenti ye nga bawagirwa abazungu. Omwana omuto kati aba akiraba. Kitegeera bannaddiini naddala Abayisiraamu batulugunyizibwa nnyo ku mulembe guno Museveni. Basibiddwa nnyo amasasi gabadde gatuukira ku bo ng'ate bakuba kaŋŋambe munnaddiini waawali ku muzikiti gwawali amasasi omanya nti ate bagenda kukwatirako ne munnaddiini waawali. Batagetinga buli muntu gwe bataagala. Jjinja limu ne balikubisa ebinyonyi bibiri nti owaawali we baba temwagala n'owano nga tebamwagala onuka bamukuba amasasi bakwate owaawali nti yeggwa soono. Ndowooza bannange ebintu ebisinga kati biri mu giraasi. Musobola okubyerabirako n'agammwe. Tebakyasobola kubalimbalimba era tebakyasobola kubafutyanka. Tebakyasobola kubalimbalimba era tebakyasobola kubafutyanka. Temukyayinza kufutyankibwa mmwe Bannayuganda. Okitegeera gwe Munnayuganda ali eyo. Kuno omulembe uli digitalized. Bali abasajja bakolanga ebintu mu analog. Naye guno omulembe mu buli kyokola kiri digito. Kiddukirawo ate n'obwongo bwennyini abantu balina bwa digito tebakyalina bwa analog. Balaba gwe sooka weebuuze lwaki abasumba b'abalokole abayimba abeewo bano ba Mwami Bugingo baani sharinga video baganda bano bo tebakwatibwako era tolimuwulira nti afudde tolimuwulira nti alwadde wadde bamukubya akatwa kabessenyiga ndowooza tabaluma. Bano bannaddiini ab'emitwe eminene baba kimanyi nti tebajja kuweereza nsawo zaabwe na Museveni muntu ssekinnoomu bajja kuweereza Katonda ate nga Katonda ali mu bantu. Basalawo okwogera ku bikyamu ebikolwa ku bantu, basalawo okwogera ku kitta bantu, basalawo okwogera ku misolo egyekanamye, basalawo okwogera nti emulago teri ddagala, basalawo okwogera tebitongole by'ebyokwerinda bituuse okutulugunya Bannayuganda. Kyova olaba abo be bannaddiini be bamu be batigumbulwa. Sekamuzaata omugenzi ali musajja ddoboozi agatiririra nsonga avaayo n'ayogera ku bikyamu. Banayi comment section sikyaziraba bw'olaba sikukoonyeeko manya sikyaziraba wano sikyazifuna sikyalaba comments. Sekamuzaate yali avaayo n'ayogera ku nsonga n'agamba nti bannaye kino kikyamu n'agamba nti kino kikyamu era n'agamba nti nze bannange okuva n'olwaleero ndi ku maanyi g'abantu bagira His Excellency Bobi Wine baganda bange. Akatoke baamussa yafa n'olubuto lweyabizza. Njagala baleeta obukakafu nga bakakasa nti nnimba. Oba Sekamuzaata yafa olubuto terweyabizza olw'akatwa akakambwe ke baamukuba. Buno bwe bateeka mu bizindaalo.
buno obutwa bateeka mizindalo buno obutwa batukwasa mu ngalo oli nakubuuzaako nakuwakatwa era bo mu butaswala bwabwe bakola statement ne bagamba nti Sheikh Nuhu Muzaatabatte afudde COVID-19 teweerabira nti amateeka ga COVID-19 bwe muba muziika omufu wa COVID-19 temumusemberera na musemberera ekitongole ekikwasaganya abafudde COVID-19 kye kimuziika era balagiranga abantu 20 beba baziika omufu afudde COVID-19 Sheikh Muzaata ekibuli wali omuntu gye bamuziika wano ku Lweruwero nawo wali omuntu essemuto naye saawulirako nti abamu ku babadde mu kuziika Sheikh Nuhu Muzaatabatte COVID yabakutte abaaye muveeyo na alipoota entuufu ku nfa ya Sheikh Nuhu Muzaata balina enkola bamala okutigumbula nga baleeta amabugo ga miliyoni nga 2 n'obusente sente bannaye tetugulwa miwendo obulamu bwaffe muleme buteekako price tag bwe muba mwagala ndala ne nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omwana we attibwe tumuwe miliyoni 2 oba 10 nga zaaba ebijambiira zagenda wa mabugo g'abantu b'abasse naddala bannaddiini n'okulaga nti akoze ku nteekateeka z'okuziika fe tumuteereddewo ofa naffe tutigumbule mutabani we tumuziike mu kitiibwa era tumuweyo n'amabugo ga miliyoni 2 osobola kibe yalinga gwe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni atigumbula abantu osobola kibe yalinga kirizo bagaana nakyemalira buli kintu kirina okubaako we kikoma naye ate mwe muganye okukomya ejjoogo lyammwe n'obutemu bwammwe wadde nga mukizudde ti abantu be tutigumbuliramu batubuuse wano omuvubuka yali awondera Nantaba ku booda nabagamba saagala mugambe nti Sebulime teyalina musango Sebulime yalina kyamanyi era yensonga lwaki yakubibwawo amasasi ng'ate bamaze omuteeka ku mpingu bati ne bamutwala ne ku poliisi wabula okumutwala ku poliisi osina akuba akasimu order never from above negamba nti oyo mu eliminating kusooka weebuuze lwaki baamu eliminatinga ng'ate already baali bamaze omukwata mu kifo ky'omubuuza kajoji w'ebibuuzo kwani abadde amusindise bazuule oba abadde innocent oba abadde mukyamu bazuule oba abadde agenda kituufu ddala ku ssomero kulaba baana be oba obaddala abadde ku mission yakubega Nantaba oba yakutigumbula Nantaba bamukubirawo amasasi mbagirawo enfa ya Sebulime olwaliro teyina njawulo naye amusibe eyafiiridde mu kaduukulu ka poliisi zindwa n'okiwulira ti omusibe yafiiridde mu kaduukulu ka poliisi mwe muba mukimanyi nti bafiirayo lwaki omwana oyo temwamuteekako obukuumi obw'amaanyi era muba mukimanyi nti ddala kituufu si mmwe mwabadde mumutumye okutigumbula musajja wa Katonda lwaki temwamutaddeko obukuumi bw'amaanyi n'agenda mu kkooti n'awera ennemba n'emisango n'ayogera ne kwani omutuufu abadde amutumye kuba otunuulira omuvubuka eyafudde nga ddala tewayinza kubaawo connection yonna na Reverend Father oba yamuluma kino oba yamukosa n'amubba oba yamutuma wano ne bitagira oba yamukola bwati okutuuka ofuna obusungu obwagala okumutta Reverend Father tamumanyi na kumumanya tatuulangako naye ekiraga nti yabadde atumiddwa ku mission yakumutigumbula wabula olwaganye bano ne bamwetigumbulira kakati baddidde ne bagamba tetugenda kuviiramu awo wabalemeddwa okumutigumbula sharing a video information is the power teeka mu buli group mwoli buli muntu amanye ensonga zino bagambya ngeri gyalemeddwa okumutta ffe katumwettire ate tukimuteekeko nga bwe nagambye ndi oba abasiraamu babiri nga bonna babeekengera bakuba omu amasasi ate ne bakwata oli nti yamusse ne bakozesa ejjinja limu ne bakuba ebinyonyi 2 olwaliro kye bali mu kugezaako okukolera ddala Reverend Father bwe babadde bagezezzaako okutigumbula bwe balemeddwa omutigumbula ne batigumbula omutigumbuzi olwamaze omutigumbula kakati ate omusango baguteeka ku Reverend Father nti yabadde atigumbudde naye baganda bange mbasaba mubeereko n'omyoyo gy'eddiini mufuneeko ekisa mu mitima ffe tukooye amaziga ge mutadde mu mpya zaffe sharing a video etuuke ku buli muntu tukoya amaziga amangi nnyo ge mutadde mu mpya zaffe ekimala zingamba kimala wano mu Nigeria wagambira nti enough is enough so gwe Munnayuganda ali eyo njagala weebuuse weekwatekwate weekuŋŋaanye ofune obusungu
oleme kwetuulako nabagamba onnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni muliro ffe tuli mu buyumba bwa ssubi bwe kiva eno nga kikulukuta kigenda eri omuliro bwe gumala okwokya eya neighbor ne weesirikira n'otagagiibwako mazzi mu buli ngeri gugenda kulanda gutuuke ku nnyumba yo bannaddiini bano abalala ab'amaddiini amalala bwe baali batigumbula abasiraamu naddala abakatuliki n'abakristaayo n'aba-orthodox n'abalala abalumirirwa abantu bava ne bagaa kino kisuse kubanga bo baakiraba nti bwe kiva mu basiraamu kiddamu ffe olwaleero mu basiraamu kiringa ekisiriikiridde kigenze mu maddiini malala abalokole basirise bagamba nti awo n'omusajja waffe ffe tuyimba oye but there is a time we mugenda okusasulira namwe nakyemalira abatandikeko olusajja kubatandikako sina kigendererwa nti mwamusobya okubalaga oba okulaga ensi nti ne bano nzitayo ne bano bafa mulemegga nti bali be bafa bokka kaakati nga temunnaweereza muntu omu mwe mugamba muli bantu ba Katonda era mugamba nti Yesu Kristo yali mu bbanga era gwe muweereza naye ate bwe ndaba ennyo temuli mu kuweereza Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda muli mu kuweereza muntu wa ku nsi ekitonde nga mmwe omuzaale nga mmwe ali emmere nga mmwe agenda mu ttooyi nga mmwe era afuna sekisi nga mmwe muliko mumugulumiza olw'okuba bawaayo ku busente n'otunuulira omusumba kakati nga Bujingo saagala nnyo kwataakinga basajja bannaddiini naye munzikirize ye Bujingo mumwogereko abasabirayo munansonyiwa naye omusumba Bujingo yayimirira ku TV y'eggwanga nakola statement nti nsaasira omuvubuka agenda ng'azungira ku Bobi Wine mugagga bwe bagenda kutta ate gyasigale nga mugagga ate era n'otunuulira omusajja omukulu atalina magezi atasobola kukiraba nti mu Buganda tugamba ayagala okugoba endegeya mu luggya atema muti kwe zituula bwe kibanga ddala kituufu abavubuka bagenda kuttibwa olw'okugoberera Bobi Wine lwaki tetulwanyisa abatigumbula kuba okugoberera Bobi Wine tegufuuka nkomusango era lwaki osigala okyagulumiza abatigumbula kubanga okkiriza nti ono mutigumbuzi nga tonnabagaana kugoberera Bobi Wine gaana abantu ababatta okubatigumbula kuba tebaba na musango eddoboozi lyo ne energy yo gy'oteeka mu bavubuka okugaana okugoberera Bobi Wine nti bagenda kuttibwa energy yo y'emu n'eddoboozi lyerimu lenjagala okozese oyolekeze ababatigumbula nti abano bawagira buwagizi si bakyamu kubanga mu CAR 1995 twayingira enkola gye bayita multi party system ebina by'ebyobufuzi ne bikomawo mu Uganda era buli omu naweebwa olukusa mu ssemateeka obuwagira pate gy'ayagala n'omuntu gw'ayagala azironga azisimu yeekera kakati gwe mbuulira lwaki awagira Bobi Wine abeera atigumbulwa ate gwe n'olemo kivumirira wabula ate n'ovumirira oyo amugoberera nti ye mukyamu lwaki bw'oba oyagala okugoba endegeya mu luggya totemerawo ddala muti kwezitudde dhani okubeera ngende temawo omuti kuziyimirira ne zikubakkerere omuti ogwo nga yenna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni naye mmwe olw'okuba mumulya mu ngalo mmwe olw'okuba abakkiririzaamu ebikyamu bye mukola olw'okuba yabaleka mubbenga abantu olw'okuba yabaleka mukole ebikyamu byonna nga mwe mulina okulya abaana ebisiyaga mulaba nga ye Katonda era tagambwako era ye mutuufu ebbanga lyonna kyova olaba nsaba Omukama Katonda Yesu Kristo ow'omusumba yiga kyasinga okwagala musumba eyasooka okuvaayo n'ayogerako n'agaba bannange kino si kituufu ne COVID gwe mutulimbisa ayinza okuba gyali naye mmwe mukisusizza nnyo mwamutwala ekitalya olw'okuba musajja attu yalina endwadde ze ng'era omuntu omulala ne mumulemesa n'okwakisesinga eddagala lye ng'ate mu mukuba ebiragalalagala ebikyamu ennyo eby'obutwa musajja wattu bwe yavaayo ng'alabika bubi ng'ayera bubi agenda okudda ku ddagala lye nga lifuuse butwa kubanga lyali lirwana n'obutwa buli bwe mwamukuba mu mubiri era n'atufaako nakuzoome zaali ameka 3 mwezi ogw'ekumi n'ogumu zaali mmeka bannaye munzijukizeemu
gwali gwa 10 wagwa 11 mwaka ogwedde naziikwe kawala naye yagendanga muzira Yiga Augustine yagendanga muzira era yafa waakiri alina kyakoledde ensi era yafa waakiri alina eddobozi lyagasseeko kubanyigirizibwa era yafa waakiri afuuse ensonga era kyemmanyi yakola omulimu Mukama gwe yamutuma nti toweereza muntu omu weereza abantu abanyigirizibwa toweereza anyigiriza weereza abantu abanyigirizibwa oye Yiga Augustine bwe weebuuza ebbanga lyabeerawo lyonna mu bulamu bw'ensi eno lwaki amala kuboogerako n'alyoka atigumbulwa there is something behind okufa kwa Yiga nako tekwajja kwokka era Yiga y'omu ku bannaddiini abatigumbuddwa regimu eno olw'ensonga nti yavaayo n'ayogera ku mazima n'abuusa abantu olwaleero mufuuse neesirikidde ekyamu bigenda mu maaso mu ggwanga abaana ne batigumbulwa abasibe ne basibwa abakyala ne bafa nga bazaala olw'okubanga teri ddagala nabikozesebwa omuntu n'abulwa ne panado mu ddwaliro lya gavumenti mwe temubyogerako mwogera kimu nti Museveni oye naye nga abantu bemuweereza bali bubi era beetaaga amaloboozi gammwe musajja n'akeera n'akola statement nga Bujingo banaye nsooka kwetondera wano wabaawo mulabi wa Bujingo ng'ate oli mulabi wange nange si mulumbaganye naye njogera facts omusajja n'akeera omusumba nga Bujingo Mukama gwe yawiwako amafuta bwe yawandako eddusu nti nkulonze mu bangi genda okiikirire bannayuganda n'akola statement timugoberera Bobi Wine omuntu omu yeringa ssente ziyingira nga yasigala mugagga njagala Bujingo ambuulire mu bagoberezi be ani avuga V8 njagala Pastor Bujingo ombuulire mu bagoberezi bo ani avuga V8 ani avuga mpenkoni gy'ovuga mu bagoberezi bo ani alina kalina ku lw'entebe era alina ne kalina eno mu Wakiso mu bagoberezi bo ani alina ssente nga z'olina mu bagoberezi bo ani alina media house era gwe mugagga abagoberezi bo bambi bano abatunda obunyobwa ku luguudo abanaku sitiro obajjako akasente kaabwe n'okatwala weegaggawaze wadde nga obagamba ogenda kuzimba nnyumba ya Mukama kati gwe tunuulira Kananirandi yabalaga nti agenda gizimba era ne musolooza ssente naye olwaleero Kananirandi yeemu gye yazimbiramu mukazi we ono omugole gw'alina mu bitundu by'e Wakiso naye ye yeeyita mulongoofu tera Bobi Wine gwe tugoberera yagaggawala yekka era gwe tugaggawaza yekka ffe tugenda sigala baavu naawe abagoberezi bo basigala banaku ate nga ne kye balwanirira nabo tebakiraba ffe nno tulwanira tugaggawaze Bobi Wine waakiri atutuuse mu buyinza mu nsi ensuubizi kale nga bwe wakiise nti kumugaggawaza naye ate gwe abagoberezi bo tebalina kye bagenda kukungulamu wadde nga obalimba nti obagenda batuusa mu bwakabaka bwa Katonda naye ng'olina empeta bbiri kati ku lugalo lwo kubanga Bayibuli egamba kazi alina kuba omu olwaleero wafuuka haji n'abakazi babiri ebintu wedde tetubyogerako naye ate watweŋŋanga nnyo wasanga bw'oyagala kola byonna by'oyagala babbe nga bw'oyagala naye ate bwe kituukanga ku nsonga z'eggwanga bw'oba owulya tosobola twegattako you better keep quiet naye gw'omeze n'okuluma n'oluma okuutidde Museveni endingidi nti ye mutuufu ng'ate yatulugunya abagoberezi bo bannayuganda era abanaku abayiwa omusolo oyogeredde nti Museveni ye kigalo ye oye era Bobi Wine sitaani naye ate n'ogamba nti Museveni yatta bannayuganda olw'okugoberera Bobi Wine kuba wagamba mu bigambo by'omusumba Bujingo oyo gwe mugoberera agenda battisiza bwereere kitegeeza abatta gwe omumanyi ate era owagira ebikolwa bye towagira ono azze kubanunula naye osome Bayibuli ku butya Moses bwe yanunula abaana ba Isirayiri okubajja e Misiri kati ffe olwaleero tuli sitaaka mu Misiri naye owulya toyagala tugende Isirayiri musumba Bujingo ekubeko mu kifuba NRM yekugaggawaza wadde nga kati wafuuka projekiti yaayo era mmwe bamu abali mu bino ebyekisimanya bavandimwe biki mmwe bamu abali mu projekiti eyo naye omusumba Bujingo
omusumba Bujingo fa abantu boli amurukwe fe banji atenga mukama ayagala wali banji yensonga lwaki wali omu kubasaba amakanisa gaggulwe abantu basobola okuddamu kungana kuba emyoyo gifa okimanyi nti mukama abeera nnyo awali abangi kakati mukama waba abeera nnyo awali abangi nga nawe mazima mu mutima okimanyi nti olwaleero ffe bangi lwaki oli mu kutulwanyisa olwaleero toba na njawulo na musumbaga nti akolera mukama naye ng'akolera sitaani kubanga ozze ku sayidi ya sitaani mu kifo ky'okudda ku sayidi omukama Katonda waali naye kino bakiyita kiri atabaala ekiri atabadde naye yasigadde eka kimutaayiza naawe essaawa yonna bajja kunona naawe essaawa yonna bajja kunona bw'oliba tokisasulidde abaana bo balikisasulira omusaayi gw'abannayuganda oguyise nga mwe muwaga nti oye nammwe mulirega kubukaawo sharing a video gwe munnayuganda ali yalaba video eno yenze yeekolera sharing a video information is power kakati olwaleero balaze nti omuliraano gwokya bbiri kino ekintu kyasooka mu basiraamu ne kikulukuta ne kigenda mu bakatuliki wadde abasiraamu baali b'amasasi abakatuliki bafuuse ba butwa kigenze mu Orthodoxy kyewaludde ne kigendako mu bakristaayo segera saawa yonna guno we guba muliro naye gugenda kukwata akasiisirako kwaye tukubye enduulu oganye okuleetayo ku ttondo lyotuzi tuzikiriza omuliro ogukutta akasiisira ka neighbor bwe guva gyali gugenda kuddawo ebigenda mu maaso mu ggwanga nabagambako emabega ne ku nfa ya Ben Kiwanuka bala abasajja berepeatinga obukodyo bubaweddeko batandise okukomyawo obukodyo bwabwe obukadde berepeatinze nnyo we nabagamba ku kya Ben Kiwanuka ne mbaga Ben Kiwanuka Idi Amin si ye yamutta ate kasitonda wa mu combat eno mbanzize sabula ngenda basabula leero Idi Amin tattanga ku Ben Kiwanuka kubanga bo bennyini bano ne Ben Kiwanuka bamuwa olunaku olw'okumujjukira abagamba yali musajja anywerera ku kigambo kye yali musajja anywerera ku mateeka yali musajja atakolera muntu omu era ekyamuttisa kuyimirira ku kigambo kye kuyimirira kuweereza bannayuganda na kusaavinga maffe Uganda n'okusaavinga ssemateeka kyayogera naati gumbulwa olunaku olwaleero kooti bwe yawa Ssejjirinya Beiro Nakyemalya n'addamu n'abawamba ne Honorable Ssewanyana olunaku olwaleero Ssejjirinya bamufumise emisumaali yenna mu bigere bivunda biggwawo kakati Idi Amin waba yalitawa amateeka kitiibwa kino kye tuyita ki Idi Amin koti bweba yali esogga bweti ye n'akola bwati then mmwe muli ki temulabanga ye mmwe mwakolanga Idi Amin eyo mumulabisa obubi kubanga ebyaliwo ku mulembe bye birabo olwaleero era kyekimu ne ku Janani Ruumu bamuwa olunaku nti Idi Amin yamutta olw'okuvangayo n'ayogera ku biruma bannayuganda olunaku olwaleero Anadini bafa mu nfa yemu era basiwa mu nfa ye mu nsibwa yemu ba Muhammad Kamoga n'abalala abalala battibwa Basheyi Bahiga Yunusu Sentamu Hassan Kiria n'abalala bangi abakuwa amasasi akyasembyeyo ye muzaata oyo bamuwa butwa njawulo ki wakati ekyakolebwa ku Janani Ruumu n'ekikoleddwa ku bannaddiini ku mulembe guno ogwa Museveni kiba kiraga ki nti ng'akyali mu Florence Tanzania y'omu batigumbulanga bannaddiini era y'omu ku batta Janani Ruumu kubanga ebikolwa ebyatuukira mu mirembe egyo byebimu bitulaba mu mulembe guno Idi Amin batuuka omuyita kijambiya ate ebijambiya mbisanzeyo ne mu guno omulembe who was the kijambiya baali bamuyeekera Idi Amin ku ngeri gye yali ayagala Uganda kirabwa n'omuto emyaka 8 gye yafugira Uganda oba gye yagikulemberera byakulaakulanya Uganda bisinga emyaka 36 bano gye bamaze mu buyinza ani yali patriotic kubbo ani yali ayagala Uganda ani yali mwoyo gwa ggwanga era ani yali asaana okutuumwa kijambiya Idi Amin ddala kijambiya bano be bakijambiya
ebigambo bye twogera olaba kwata bannaddiini ensibe emanyi nga n'omukono gw'ekereziya Vatican gusovvayo ne gwogerako ate ffe bayeekolera abakoma wano mu Uganda kitegeeza ffe bajja kutta kiwedde naye kabwe nabagamba katufe naye nga tufiiridde ku mazima tufiiridde ku kituufu abantu kye baagala era tufiiridde ku ddaame ly'Omukama Katonda kuba ffe bwe yali atubumba yatugamba nti obwongo bwe mbawadde mwetegeerere musinziire ku bigenda mu maaso mu ggwanga mubyogereko mutunulenga ku bikyamu mubyogereko oba mubikwateko temukkirizanga abawumba tuutu okubafuula emizindaalo nti bo be balina ojjogererako mwenge n'omufulumya maloboozi mufulumyenga ekibali mu bwongo azironga kiina kye kigatta ku nsi ne ku madiini gammwe naye munaatutta tukimanyi nti ewa Mukama Katonda tulinayo ekifo ekinene atulindiridde ate obubaka buno bwe tusaasaanya bugenda kweyongera osaasaana n'abantu abalala beeyongera okubuuka bagambe nti ya Rabbi Mungu twafa dda bagambe nti ya Rabbi Mungu twafa dda kulaba maliriza yeekolera automatically ffe tuddako awo nvuddewo naye nga bintu ebisinga bannayi bana abasajja be bateredde mu giraasi musobole okubira bamwebuuse naye muganye okwebuusa naye time egenda kutuuka namuli ku ntaana mutandika okuwoloma nti yayo lwattabaze nalumanya abantu bakubuuze bw'oba walumanya ki kye wakolawo awo nvuddewo ngenze ku Dr. Besigye kamuyitemu katono eddakiika 2 Dr. Besigye olunaku olwaleero akoze post nti waliwo omwana ateereddwa oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'asibiddwa Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni mu byawooko tuwaaka olwaleero afunye eddembe temwerabira mu vidiyo gye nasemba okukola oba nalinamu eno kombati yennyini abagamba nti asibizza abaana b'abantu bangi attisizza abaana b'abantu bangi tabawa ba lawyers talina kyabayamba oluvannyuma lw'omugwa mu matu naaga tuteeyoomu era bamutadde era ekibuuzo kiri kimu lwaki bamuta amaze kukola kisinde katugambe omwana oyo addala kituufu abadde musibe lwaki ateebwa bamaze kukola kisinde automatically kitegeeza ekisinde kya Museveni mutandise omusanyusa atandise okubaddisa abasibe bamwe weewaawo era nga nkakasa nti n'oyo omusibe taliiyo tumaze bateekako Kazito emulyoka mu kivumbula ky'abantu batumanyi nnyo Dr. Besigye emyaka gino gyonna 10 bulijjo balinda ky'omutta lwaki bamuta mutaddewo ekisinde era lwaki bamuta tumaze kwogerako bwe mutulabako amatu gano mulekenga kutuyita pusi azini pusi muleke kutuyita pusi azini pusi otherwise mujje mutufunisa embuto anti mutuyita pusi twababuuka era Dr. Besigye ne banno n'abaweereza akayimba ak'abaana ba Eagles nga kati basajja kulaba afuuka basajja ke bayimba akagamba nti gundi twakutegedde twakuguddemu twakutegeera twakugwamu amagwe mu Uganda ali eyo sharinga video eno etuuke ku buli muntu etuuke ne kugasajjago kakimanye nti twagategeera twagagwamu nze ngenze ogwange gwa kunamya okugo gwa kusharinga Museveni va ku bannaddiini baffe va ku basajja ba Mukama wakiri walirwanyeko naffe abantu naye togezangako okutandulula omukono gwo olwane n'Omukama Katonda olwanagana n'abasajja b'Omukama Katonda oba olwanye n'Omukama Katonda olwaleero Omukama Katonda takyayogera ayogerera mu bantu abo olwaleero Omukama Katonda takyatugamba kigambo direct nga bwe gwali ku mulembe gwa Musa nti ayambuka wambusi ku lusozi n'ayogera olwaleero Omukama Katonda ayogerera mu bantu bannaddiini naddala kaakati bannaddiini boona abateekako engalo zo n'ovuluba n'omusaayi gwabwe ogenda kuba ogutaddeko Omukama Katonda embuli eteba yonna sharinga video eno